Abasuubuzi n'abantu ababeera mu disitulikiti y'e Abim bakukkulumidde gavumenti ne Ministry ya Works obutabakolera nguudo ze bakozesa okutambuza ebyamaguzi byabwe. Kino kidiridde namutikwa w'enkuba afudde ebiro bino eviiriddeko enguudo zaabwe nga ziseerera kyokka nga zijjudde ebinnya ebiringa eby'ebitooke. Eno area ya town council babadde batufu kukola ki kutuyamba area eno si kugamba nti ate central government eva eri kotido woona weeri etandikire wano nate. Abasuubuzi bagamba nti bagala disitulikiti eno eddizibwe kotido kubanga ne town council yennyini terina kyamaanyi kyebakolera. Amakubo kyenkugamba gano amakubo gaabona gatulemeredde lwa nsonga ya nkuba ennyingi. Enkuba bw'etonya emmotoka tezitambula. Tusaba Ministry of Works etuteeremu amaanyi ne UNRA bakole oluguudo mu bwangu sobole okubeera bulungi. Bongeddeko nti obudde bwe bamala mu kkubo bungi ekintu ekibaviiriddeko okufiirwa emmaali yaabwe. Tufanyise waya ile mfupi. Nakame Rebecca yakusakidde eggulire lino ku Lwabukedde TV.